ezise ku ssaawa omwenda ogwekawungeezi olunaku olwaleero oli ku BBS Terefayina yaffe programu olutindo ku lwamunange birimu ematovu ate Ekipya abalina emirimu gye bagenda maaso n'okuba nti bakakalibya nzize okutuusaako programu eno olunaku olwaleero. Mu studios nyina omukyala ava mu Century Properties, bano batunzi ba ttaka. Omanye ensangi zino ekimu ku byetunzi ebyolina okuba nti oteekako nnyesira naddala gwe ayagala okukulaakulana okubako wootuuka olina okuba nti ofubanye okulaba nti waakiri mu bulamu bwo obaayo ne ploti kabagala kutandika otugeejinga nga bakubuuza gwe olina ttaka lyenkanawa ayogera mu bantu oba nga bakubuuza gwe olina poloti omuvubuka okuzeekuzeemu omaliriza okusoma olina poloti oyagala kuwasa nga bakubuuza naye olina poloti naawe omukyala gwo kennyini okuba nti okoze olinamu kyolaga ne bakubuuza nti naye olina ettaka. Ebibuuzo ebyo nno bijja bikubuuza nabwe ekyo kiba kirungi n'oba nga programu eno ogiwuliza bulungi n'omanya bannaffe aba Century Properties kye balina era kye bagenda okuba nga bakutuusa. Olunaku lwaleero mukyala Fiona yazze ku Century Properties era njagala sooka tubuuzeeko ate butereevu. Nyina ebibuuzo byange nga 2-3 benjagala sooka ddemu nga bikuyamba gwali eyo okulaba nti naawe osobola okwekulaakulanya mu nteekateeka eno ey'ettaka. Nsanyusa okulaba ku Terefayina yaffe. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Weewaawo. Amanya nze birungi Fiona. Okuva mu Century Property Real Estate Uganda Limited. Weewaawo. Fenno tuli bategesi b'ebibuga by'abamufunampola. Ebibuga by'abamufunampola ntegeeza ebibuga by'abantu ali ekyemisana natasuubira nti oba ekyeggula anaakirya. Asaasaanya kingi ayingiza kitono oyo bamuyita mufunampola. So be bantu betutegekedde ebibuga bya mufunampola naye nga tusanga wano kyali wajjala ku agenda we wali ofiisi yaffe ssebo. Omuntu ali eyo nga ensimbi zaafuna si nnyingi waliwo afuna ssente ssebo n'asaasaanyako n'asigazaako ez'okukola ebirala naye waliwo ono nga bw'azifuna alina okukkereza nga bw'asobola okusobola okubaako kyafuna naye ng'alina ekiruubirirwa nti njagala nange nfune ku ttaka waakiri wensobola okubeera. Abamu bagamba n'ogamba nti neweefuna 5 ku 5 naye nga nsobodde okufuna wembeera abo botegeeza abo bennyini bentegeeza. So Century Property nga bwe nkugambye tusangibwa kyali wajjala ku agenda opposite St Francis Church esonde tuli mabega wa Toto. Okay. So mina office yaffe ogiraba okubo lyeriva lyesonde oba lyeryekyajja nesuwa eryo lidda kyali wajjala eryo liva kireka ogenda kyali wajjala na mugongo. Yes sebo. Omuntu aba alengera butereevu aba ali awo era awo office yaffe eyo we tukuŋŋaanira nga tugenda okulambula ettaka lyaffe. Tugenda kutuuka ku nsonga y'okulambula. Kakati ogambye nti abantu bano abafuna akasimbi akatono mulina nteekateeka ki ebasobozesa? Eno ye office yaffe ey'essonde eyo gy'olaba etudde ku bunene bwa fuuti 25 ku 4. Ogiraba? Tujja kituukako. Omuntu ayinza okubuuza naye kati fuuti 25 ku 4 nteekako ki? Yes, fuuti 25 oteekako ennyumba ey'enkana ekyo ekintu kyolaba kubanga yes ffe tulina ettaka okutandikira ku fuuti 25 ku 4 ng'ate tutunda emitwalo okuva ku mitwalo aga mitwalo 5. Lindako. Yes. Emitwalo 5 okweyongerayo waggulu otegeeza nti omuntu asobola okweetako emitwalo 5 omuntu asobola okufuna poloti okuva ku mitwalo 5 ssebo. Njagala okutwala akadde akawera ng'onyonnyola ensonga eyo poloti ezo ziri luddawa era enkola yammwe ebeera etya? Poloti zinaffe ez'emitwalo 5 zisangibwa Kasawo. Kasawo ku lwe Kasawo waneeno ku Mukono Kayunga Road. Mukono Kayunga Road kye kimu ku bibuga ebiriraanye Kampala. So kitegeeza Kampala tetukyalinamu poloti ne bwe buka bukadde 10. Tokyagifuna. So kati tugezezaako okutegekera abantu baffe abatasobola kugula poloti ya bukadde 10 wano mu Kampala naye ng'ate beetaaga okubeera mu bulamu obulungi. Ndowooza olabaawo Kasawo yeyo eseti yaffe y'emitwalo 5 kuba abantu abasinga bagamba naye emitwalo 5 muzitundira mu buveera muzipimira ku wheelbarrow. So kati eyo abantu batandise dde okuzimba nga bw'ogambye nti abavubuka oyagala kuwasa naye kyetaaga osooke weeteekateeke. Omusajja by the way ng'opangisa ng'oli mu nnyumba ya bupangisa tosobola gamba nti obeera oyimiridde ekimala. So obuvunaanyizibwa buba bungi. Eno osasula landiroodi eno olina abaana abasoma naye ng'ate okyakola ki okyapangisa. Kati eyo eseti yaffe y'emitwalo 5 by the way eyo eseti ebadde yakakadde
mwagisaze ebbeeyi tugisala kubanga twatunulira nga n'akakadde abantu tebakola ki tebakalina buba bunene bwenkana ki obunene bubeera bwa futi 25 kwana nga bwe mukulaze eri ofiisi yaffe kwe mbadde njagadde okuzimbira nti omuntu asobola okutandika n'emitwalo 5 n'osasula poloti naye ng'eyo poloti abantu asinga babeera mu muzigo futi 10 ku 10 kati omuzigo futi 10 ku 10 omuntu n'agamba jangu ogule poloti ya mitwalo 5 oteekemu ennyumba kubanga eyo poloti ejjamu ennyumba ey'ebisengo for example if oba ozimbye emizigo osobola oteekamu emizigo 6 oba bw'oba ozimbye ennyumba esulwamu osobola oteekamu ebisenge 2 ebisulwamu deni n'eddiiro osobola n'oteekako n'ekikomera mbadde nsaba nkomezeewo ku ofiisi yaffe ey'essonde nyongere okulaga bulungi ekifaananyi bwe kifaanana kati eyo ofiisi kuliko ekikomera mulimu ebisenge ebisulwamu 2 n'eddiiro olaba ndowooza eyo fuuti 25 kwana gwali ng'oyagala ng'osula mu muzigo gwa fuuti 10 ku 10 naye omuntu n'agamba jangu kubanga engeri gye ngambye tuli bategesi b'ebigala mufunampola jangu n'emitwalo gya 5 mu kaashi weegulirawo poloti ey'enkana awo oba ne bw'osamba nti kantandike n'akasiisira kubanga wabawawo awawo ate abamu bagamba nti naye kasawo kirabika wala wano kasawo mukono tekisoboka kubeera wala okuva mu kibuga okutuuka ekasawo ziringa siringi 7 anti siringi 7 omuntu asobola kukola ki omuntu asobola gamba nti awala oba nti wasobola okunena ne bw'oba okolera wano nakawa oli musuubuzi osobola okusigala ng'obeera kasawo ate n'ojja n'okola ki ndowooza olera tawuni yaffe ey'ekasawo kati essaawa zino tulinawo Subi Estate Phase 17 twatandika mu mwezi gw'omusanvu okukola kampeyini ya Subi Estate y'emitwalo 5 kubanga abantu bakola resolutions zaabwe z'omwaka naganze guno mwaka nva muzigo naye kati omwaka ne gutuuka ne makati ne tugamba mu gw'omusanvu katubazeemu essuubi kubanga abantu baffe baweddemu essuubi okuva okutuuka ku estate eri ey'ekasawo waliwo kilomita nga 3 zokka kitegeeza ndowooza makyaki ogalaba awo omuntu asobola okugenda osobola osabirawo oba oyagala okuteekamu dduuka obadde olina edduuka eno mu kibuga tawuni ogiraba nene eri ku kilomita ezisuuka mu 4 eyo tawuni y'ekasawo amasomero ndowooza mugalaba gaago mulimu Herese Center so gwali eyo nga wandyetaaze ettaka ate n'ekirala omuntu tetumugamba nti gulako emu yokka osobola okugula 5 tukuleetedde nti tandikira ku mitwalo 5 kubanga nti waliwo atasobola kugula poloti 10 naye twagala buli muntu nze miliyoni zange 2 ofuna poloti 4 ezo entono bwe zityo ogamba 25 kwana bw'oba oguzenya zikikola fuuti 4 ku 10 so oyinza ogamba nti basala butono bwokka nedda obuzito bwe bwoyimiridde bwe tukola ki bwojja bwe tukukwata oba oyina mitwalo 10 kubanga tulina enkola ez'enjawulo naye ng'omuntu ajja kulowooza nti kasawo tuyinamu ebyo byokka poloti ya mitwalo 5 nedda essaawa zino twabakoleddeyo ne ofiisi bannakasawo ku Sande tugenda kugulawo ofiisi yammwe mu butongole abantu abaviira sayidi ze Kayunga abaviire Zirobwe kubanga okwolwo lwennyini we tugenda okugulawo ofiisi yaffe ey'ekasawo tugenda nakutongoza engule kwolwo nga Senchale twegasse ne Radio Simba tutongoze engule so kwolwo tugenda n'okugulawo ki ofiisi yaffe yeyo obutakalubiriza abantu baveeyo ne bajja kubanga abantu babadde bakuba essimu ofiisi zaffe ziri kyaliwa jala ziri Sonde naga njagala kujja kulambula ntumugamba ajanguwa ave kasawo ne bave Kayunga ate muddeyo mulambule yes kati twabagondezaamu ettaka twakozeewo woofiisi era omuntu agenda okujja ku woofiisi yaffe okugundi woofiisi y'ekasawo n'oba nga gwe woolinnyiddde poloti twabadde discount ya mitwalo 5 ku mitwalo 5 agenda okujja n'asinzira ku woofiisi yaffe nga tutongoza tumusaliddeko era emitwalo egyo mitwalo 5 mwenna abali eyo abatulaba bannakayunga abantu abawe nakifuma ab'ennamaliiri tujja n'ab'engule naye ffe ofiisi yaffe naffe tugigulawo ku olwo muleme kukaluubirizibwa ate nga mudde eno kubanga tulinawo SS ez'enjawulo tulinawo wano ennamaliiri
emitwalo 5 girabikanga emitono ennyo ku muntu afuna ku ssente eziwera naye era waliyo oli gutugambye mukyala ali mu katale mu kasaawa awo wakolera naye nga yandyagadde naye okuba ne kapotike oba oli awo azimbe ensasula eri etya okusobola okumala emitwalo 5 ago ku muntu oyo omuddala afuna empolampola ensasula y'emitwalo 5 engeri gye twagiteeka eyo promotion omuntu alina kubeera najja emitwalo 5 naye ng'era omukisa tukusigala tugumuwa nti omuntu yenna bw'abeera nga tasobola kuzireeta mulundi gumu poloti ojja gigulira ku bbeeyi yali akakadde n'oleeta emitwalo 10 kuba tulinawo enkola y'ekibanyampola ng'omuntu asobola okutandika n'omutwalo gumu n'aggulawo fayiro mu woofiisi zaffe era gwe kuba ennamba zaffe ezo ez'essimu bakole ki abaana bagenda kunyonyola abakulu mwe bali ku woofiisi bakunyonyola koodi eyo kubanga tebagituteereddewo ku screen naye gwe kubayo mu woofiisi bakole ki bagikule mbadde nkulaga nti tetukoma ku kyakutunda poloti ya mitwalo 5 era tetwexaggeratinga epoloti eyo ebeere eyo value y'ekifo kyekyo kubanga omuntu ayagala okulima omuntu ayagala okuzimbako kubanga awo okuva ku main eyo waliwo kilometers nga 6 okutuuka ku estate zaffe ez'omukasawo so naye waliwo bano abantu nti nze njagala kuzimba ku mizigo gy'abapangisa njagala kumpi ne main eyo girengereyo awo bayitawo Namaliiri era tukyali ku Kayunga Road awo mu Namaliiri tutandikira mu miliyoni ezo miliyoni 4 nga oli ku main eri meters 2 okuva ku main amasannyalaze weegali ndowooza obalaba awantu wagimu omuntu ne bwoba ogamba nti nze bwe mba nga nva mu tawuni mpita n'omwana najja nankimirako ku bintu teweetaagisa booda kubanga nga bwe tugambye nti waliwo bamufunampola abalina ekitono n'abakozeekozemu kasente kaabwe kati abo betusembezaawo ku estate eyo bagiyita Coco City ey'Ennamaliiri obunene bwenkana butya era same size nenga miliyoni 4 just omuwendo gwe gukola ki ndowooza olaba ebintu ebiri organized amakubo ogalengera awo olaba amakubo tugateekamu nga tusaze bulungi tetwagala tukulietingewo akavuyo kw'estate nti buli poloti oyita ku kabuyonjo ya muno ndowooza ogalaba ebintu bya senkyala ebiri very organized buli kimu tukiteeka mu kifo wekikola ki wekirina okubeera amasannyalaze kwe gali ku site abantu weebali eri kumpi ne main gwe kyoyagala okukolerawo oba oli bweru ng'oyagala kusindika ssente bakusasulire awo buli omu asobola okufunawo poloti ate nga poloti zino zibeera mu makubo matuufu ebibanja tusooka ne tubyekkaanya kubanga tetwagala mufunampola akole ki abibwe naye ng'ate era ku Kayunga Road tukyaliko tuyinako estate endala wano mu Kalagi abantu era olugendo tugenda tufunza abadde eri ekasawo ewala najja Ennamaliiri kati asembedde wano Kalagi awe Kalagi ndowooza eyo tawuni waffe y'Ekalagi abantu beesibidde bwerere mu kibuga nga bagamba mbujje wali ssente zokka abo abantu abali awo bafuna ssente eryo ekkubo erigenda Naggalama erijja Egayaaza n'eridde Mukono kati eyo senta ya byanfuna Mukono kyekimu ku bibuga ebiddukira ku speed so bannange twekoyeza bwerere n'ogamba nti nze ngenda kulemerebwa ayise kubanga wewali ssente nedda osobola okusulawo okukolerawo mu Kalagi oba dduuka oba n'ovugawo booda naye ng'okola ki Kalagi awe Kalagi tuli mu miliyoni 3 2 ng'ofuna era sayizi y'emu eri gye nakugambye naye egyo mbadde njagala kujjayo nkutwaleko kubanga tulina amakubo ag'enjawulo tumenga sure nti buli kubo tuteekawo kubanga abantu abasinga bwe twafuna endowooza yawe nga bagamba nti ffe twagala ku makubo agadde ewaffe kati bannamasaka nabo tulina ekyabwe bali wano Kyabadaaza era woofiisi yaffe etwala bannamasaka eri Busega ebusega wano eri opposite Happy Boys office yaffe etwala abantu bagenda ku Masaka Road awo twakozewo kye bayise TikTok City Ekyabadaaza yo estate yaffe ya ku main y'Ekyabadaaza era bw'oba ogenda ku Masaka Road kati twataddeko ekipande kinene ekya Century eyo emu ku estate zaffe naye eno gye mbadde nkugambako eya mitwalo 8 TikTok City naye eri ku promotion kubanga ebadde ku miliyoni 1 naye abantu abamu batera okugamba nti Century ebintu byayo baleka batunda entobazi gwawe olulabyewo olutobazi ebintu
tetutunda poloti za muntu bazibanange kuba tumanyi omuntu ka poloti abo kagulanga kali mazzi kabeera very expensive okola ki okazimbamu abatuuze ndowooza balengera tuli wano kasozi akaffe n'eri olaba abantu olwedde bannange abazadde mugulira abaana poloti abaami mugulira abakyala nammwe abakyala mugezeewo kuba abakyala ebiseera ensangi zino abamu bebeerabirira abaana baabwe kola ku ssente bw'osasula ka school fees ng'ate bw'ogula ku poloti era fuuti zaffe zikyalizo ezimu ate nga bwe nagambye nti omuntu alina ebbeetu okola ki okugatta poloti zakola ki zasobola kubanga kusenga twakola lumu ne tugamba fuuti 5 ku 10 waliwo omufuna mpula gwe twandikoze eki twandizize ebbali nze nyina kyeŋŋamba nti bwe tubeera baneiba ng'oguze enkota n'engula omwera neiba omulala n'agula ekiwagu naye bwe tufumba amatooke ffenna tuba tulidde matooke era abaana baffe babeera mu lujja babeera bagamba ffenna twalidde ki matooke so bannange tobeera eyo n'ogamba nti bupoloti obutono obwo bw'abaavu bokka nedda n'abagagga tulinawo ebyabwe kubanga tulina poloti nga ziri miliyoni 8 miliyoni 10 naye nga tumenga shuwa nti buli muntu afuna wabeera twagala kulaba nti tujjawo kino ekyokuba nti omuntu ojja mu kibuga muno mu Kampala n'omalamu emyaka 15 n'otuuka okuddayo wammwe ng'okaddiye naye nga tolina ky'osobokoza eki kyeweekoleddemu. Watulaze ofiisi ez'enjawulo n'otegeeza nti mukola enteekateeka y'okulambula ab'ekasawo tebeetaaga kujja Namugongo Kyalwajjala ab'ekasawo bagenda kujja wali ku Sande we tugenda okubalaga nti eno ofiisi yammwe era we tugenda okubalagira nti taxi za kubanga ffe tulina taxi ziri branded with Century n'emmotoka za Century ez'enjawulo tugenda zipaakinga mu Kasawo town era ezo ennamba z'essimu kw'ojja okuba bakulagirire kubanga enkya olw'omukaaga lwe tutulambuza ku bantu kati babuukinga kati okusobola okuba nti bajja essimu kubanga waliwo n'ebibuuzo ebirala bibasobola okwebuuzaako ekitali kyakubuukinga kyebatawulidde kati naye gwe kwata enamba ezo enamba ya 27 eyo esembayo 27 eri ku WhatsApp ne bwoba otulabira bweru kubanga waliwo abaadi batulaga nti batulabira ku BBS naye nga bali bweru nga baagala gula ttaka kati gwayagala eya WhatsApp enamba eya 27 eri ku WhatsApp naye nga zonna era bw'ozikubako mu ofiisi essaawa zino mbaleese batudde balindiridde bagamba bannayuganda tulina okukola ki obasavinga obulungi naye weekend program ku Saturday ne Sunday tulambuliza bwereere ojja na ssente zo mu nsawo ezigula n'ogamba nti kangende ku Century n'ojja ku ofiisi zaffe nga bwe ngenda okwongera ozikumenyera mukadde akasembayo nti bw'oba oyagala ku Kayunga Road ng'oyagala ku poloti zaffe ezo zenkugambye okuva ku mitwalo 5 okudda waggulu osobola okujja wano ekyalwajjala ku agenda opposite St Francis Church oba chachi ya Mulondo waliwo Musenyu office etunudde mu Musenyu nga bwe twagikulaze then esonde tuli mabega wa Toto yeyo office yaffe Namugongo Road tugenda kusimbula ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 6 taxi mbayirawo abantu kati bakyusizaamu bakeera ssaawa 10 n'ezo 12 babatuse kubanga tulinawo enkola y'ennyonyi enkeeze nti omuntu asookawo asooka okutuukawo n'agula poloti tumuwa poloti emu ya bwereere so kati abantu bwetukeera ku makya nga nze nsoosawo n'ataano gange mumpa 2 tukuwa 2 so kati naawe oyinza okubeera omu ku bannamukisa bagenda okwewangulira poloti naye nga enkya ssaawa 3 ne ku Sunday entambula ebeera ya bwereere abaagala okulamba ku poloti ya Subi Estate then mwaba ab'ekasawo tubagambye tujja basanga mu Kasawo town we tujja bapikinga mulabe ne ofiisi yaffe then abaagala ku TikTok City mitwalo 8 kubanga mbalazi nti TikTok City ennaku zino TikTok yeeriko etugasse abaavu abagagga abanayeyabadaza ku Masaka Road eyo tugenda kusimbula waneeno Busega opposite Happy Boys ekibuga ky'ekyabadaaza awo tugenda kusimbula Busega ku ssaawa 3 naye gwakedde nnyo nkugambye waliwo opportunity ku Masaka buli office tugabamu poloti ow'essonde bw'okeerayo ofuna poloti ow'ebusega ofuna poloti ku Masaka Road wobo ku luguudo y'oba ogenda so mujje mu bungi poloti zino tuzigule ziri mu makubo matuufu nammwe ate abaagala ebyapa weebiri okuva ku miliyoni 8 ebbombo tulina waawe Bbowa miliyoni 8 futi 5 ku 10 tulina Essemuto tulina Ebaka Wakiso miliyoni 2 tulina ekiwenda wano ku Gayaza Road tulina Busiika
tulina 0 gwe milioni 15 Kabembe Mukono Bwanembalwa Namugongo tulinawo ne Bukeerere so ebyapa nabyo tulinamu abagere ettaka ly'okulima temulowooza nti opangisa bwokka bwe buluma ne bwoba otudde ku fuuti 5 ku 10 nga mu nnyumba temuli mmere kwa abamu bwe bamala okuzima naganze nakola ki namala kandi essente zange envuga emmotoka y'ebbeeyi ebyo jjabijjukira ng'otuuse waggulu eyo ng'embeera eweddewo nga tokyasobola kuzza byonna by'oyonoonye abavubuka mugule ettaka abaami abakyala so tugenda kuzayo abaana ku masomero naye kinyuma nnyo omwana bw'aba akomawo taamu eri mu holide asange nga musenguse muli mu nnyumba yammwe so kati gula kapoloti nga tannaddayo ku ssomero agenda okudda nga mumaze okukazimbamu tweyanza nnyo tweyanzeege mukyala Fiona alabya amasimu ago wakoba okuba obuuze ebibuuzo ebisigalidde akadde katugenzeeko tugenda mu kawunye mu 360 ndaba abeeteesetesedde okuba nti bakutusaako enteekateeka yaffe nkujjukiza nti olunaku olw'enkya tugenda kubeera awo ku Antonio's Pub e Kasenge mu nteekateeka yaffe eya BBS at 7 nze Maurice Mukibe Mugave asigala ku Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.